Okusinziira ku Uganda Red Cross nga kino kye kitongole ekidduukirira abagudde ku buzibu, disitulikiti ye Otuke y'ekyasinze okukosebwa amataba. Eno abantu 4,978 bayagga. Abantu 3,377 mu disitulikiti ey'e Alebotong nabo basobeddwa, so ng'Embale abantu 1,795 amayumba gaabwe gali mu mazzi. Mbale eddiriddwa Bukedya ng'eno abantu 1,667 nabo bali mu kwemagaza olw'amataba. Abantu abalala 514 e Abimu nabo amataba gabakosezza bya nsusso. E Butalejja abaayo abawerera ddala 1,284 amataba gabagoyezza. Ate abantu bali bubi nnyo okusingira ddala mu byokulya kubeera kati ebintu nga lumonde eby'amaanyi gazudde, emmere yonna eri kulotinga, kale abantu beetaaga obuyambi. Amataba ng'ogatadde ku bbali, enkuba eno era ebadde mu kibuyaga ko n'omuzira nga bino nabyo bikosezza bannayuganda. Ab'e Rakai omuzira be gwasinze okukosa ng'eno abantu 2,961 embeera yabaddugalidde dda. E Masaka omuzira ne kibuyaga byakosezza abantu 2,226 so ng'ate yo eggulu abantu 1,504 be bakoseddwa embeera eno. Twetaaga bye tuyita non-food items byetudala nnyo okuddukirira abantu nga amasepiki, amatapulini, jerrycans, water purifiers. Aba Red Cross baliko amagezi ge bawadde ku biki ebisaanidde okukolebwa okulaba ng'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde tekosa nnyo bantu. People who are living in the areas that are prone to mudslides, for instance, should be able to relocate to higher ground. We also expect that there should be community early warning systems where we have a method of predicting or seeing what is going to happen and preparing for it. Okusinziira ku bakola ku by'enteebereza y'obudde wano mu ggwanga, enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya okutuukira ddala ku nkomerero y'omwaka guno.